Ab'e London nga bakyagenda maaso n'okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okumukulisa emyaka 10 gye yeekuumanga muganda wange mukwano gwange akyawambye Bungereza atakyalinya Bungereza twongera bajjukiza n'obategeeza nti His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agenze maaso n'okola history eyalema abalala era nga otwogera wano mwami Tebuhabulwa ikakati emboozi anyumya ye era emboozi aginyumya lala twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Elected President of Uganda ye history agenze maaso n'okumukola era tumwebaza nnyo mukama waffe tuli basimu nnyo twetaaga tutambule we bati abo abatalowooza nti Kyagulanyi abadde baali balowooza nti nno maama His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine manya bivaako manya oyo tasobola manya oyo talisobola manya oyo talina experience nga mbadde mbawulira baganda bange bangi nnyo babadde boogera ebigambo ne pulezidenti w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate yabasirisizza era yakoze record n'abazungu nabo ne bamutya kakati nno aboogezi b'omugambo abatalina byakola abasigalira okwogera betwaleka mu jjogerero amakyogedde bulungi betwaleka mu jjogerero baganda bange ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bibadde binyuvu nnyo era tweyanza nnyo mukama waffe gwe bali kola history eyalese abangi nga bakyamwogerako naye buli kati tebalina kye batugamba wabula batenda butenzi oye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulonde President w'abantu essuubi ly'Abannayuganda ajja bakozesa ensobi ajja boogeza ebyama ajja boogeza ebitaliiyo ajja boogeza bye mutamanyi ne bye mumanyi byonna mujja byogera wama President genda maaso okola ekituufu ky'olina okukola ensi twagikuwa Uganda Bannayuganda Museveni kimwewuunyisa nnyo era kimukanga nnyo n'ayitirawo ne meeting ekiro eky'obukubiri n'alagira aboogezi baabwe ku mikutu nga radio ne TV zo babiyita ebimeeza n'alagira aba social media abapikkerere be abanoonya ekyokulya bonna n'abatuma bajje bakubuuze nti essanyu walijjeewa mu Uganda ebuliidinga wajjeewo obuvumu obumwenya mu Uganda ebuliidinga wajjeewo obuvumu obuyimba mu Uganda ebuliidinga wajjeewo obuvumu obugwa mu kidiba owuge mu Uganda ebuliidinga kubanga bo mu sisitimu yaabwe bakkolera ng'olina kubeera munyiikaavu bakkolera nga ne bw'obalowoozaako bulowooza olina okukulukusa amaziga mu maaso nti gavumenti ya Museveni eringa ng'akatungulu oba loobu mu maaso ga munnayuganda alina kufuluma bufulumi maziga buli lunaku okuva lwe yajja paka lwerigenda akasenge ke baazimba baakajjuzaamu nnaku yokka kati bwe bawulira nga akasenge mwe baakuzimbira ak'ennaku ate okamwenyerezaamu kibeewuunyisa nnyo ne bagamba ono ssanyu alijjeewa nga mu sisitimu yaffe twamukola ng'alina kubeera munyiikaavu njagala obbategeezaako nti Sheikh yabadde e London gwe yakusanyusizza munnayuganda naye ate Museveni yamulumye nnyo kubanga Museveni buli lw'okaaba ye kimuwa essanyu kubanga ekyo kye yakuteekerateekera okuba naye ate bw'omwenyako kimuwa ennaku ne yeebuuza ono essanyu ali wammanseewa nga sisitimu gye namuteerawo yayinanga kkaabiramu maziga leero ne luli n'enkya nze bwe nnali omuto maama bwe yankubanga emiggo n'essikaaba ng'ate kimuyisa bubi nnyo kubanga tageti ye mu kunkuba yabeeranga yakunkaabya era bwe yakkubanga n'otakaaba nga waakiri omugga agukwasaako emikono ebiri akukube kubanga tageti ye yabadde yakukaabya bwe wamulaganga nga tokaabye ng'ate kimuluma nnyo ng'era ayinza n'okukukuba n'akufiirako munnayuganda essanyu lyo Museveni limuluma era bw'oba owulira oyagala okulumya Museveni sometimes funayo olunaku omwenyeeko sigaana tuli mu struggle naye omuyimbi mukwano gwange Ngulistoni Kasozi yagamba nti kati tonnenya akasozi kwesegerera ennaku webensuse bwente wemba olaba ne bwenfiirwa omuntu wange bwe wabeerawo okuseka nze sikaaba nti omuntu singa tte omufu
mwenna abazze okumuziika n'abalaba nga muli maziga mangi nnyo ate kimuwanye essanyu era ntera okuwulira bafaaza nga bagamba naye yasse omugenzi ono kati kangaye bwe bakuba kaweesa amasasi eyasse omugenzi ono tunuulira amaziga g'otadde mu bantu abamwagala buli muntu kati ali wano mu nyiikaavu tunuulira abaana be bali mu kukaaba tunuulira nga Kayihura ali wali amwenya kubanga ekyo kye yabadde abaagalamu gwe bw'omwenyiza ku mufu ng'eyamusse wali oba ne muyimba nti ekiribeera mu ggulu kuliba kusanyuka gundi agenze kusisinkana mutonzi eyamutonda ate kiruma nnyo oyo ebeera yamusse kubanga tageti ye teyabadde yakutta ono yekka naye yabadde yakukaabya n'ababadde bakwano be inikeesi ono eyafudde yabadde yamusobya oba ng'alowooza nti yali yamusobya nti bw'amukuba amasasi tageti ye lyakutiisa mwenna abadde abalina endowooza ng'eyo naye bw'abalaba nga mumwenya museka busesi muserebulatinga bulamu bwe ate kimuluma nnyo kaakati ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni essanyu lyo ggwe munnayuganda limuluma nnyo era tunuulira ogenda kutandika okulaba bakimbo gw'abakozi be onaani ono gwe bakuba kapeeva ono wembe ziringanga ettogero waliwo ono gayi alina oluba oluwanvu ng'oluguudo lwa kolasi yani oyo gayi ono gwe bateekamu obuume yakwata mwannyina ba Godfather ba Godfather bonna ogenda kubalaba nga bazzeraba agamba nti agenda kujjako Museveni ali London ayimba laba agamba nti agenda kujjako Museveni tava ku nnyonyi kubanga bo system yaabwe bagikola ng'erina kukaabya bukaabya maziga bagikola ng'erina kuleeta buleesi nnaku era ye yennyini tumane bwanika n'agamba nti gwe twali tulowooza nti alina kujjako Museveni tava ku nnyonyi naye nga ye kennyini agamba ali ku opposition era ekigendererwa kye kyakujjako Museveni talinnyangako ku nnyonyi owange obwo obudde Bobi Wine bw'alinnyiramu ennyonyi bukozesa otuggireko Museveni bwe kibanga okulinnya ennyonyi kwe kulemesezza okujjako Museveni anti ndowooza buli lwebeebuuka mu bbanga neebugula oti neekuba omuwulu bweti nga Museveni adduka banzinze ngadduka mubanga abamulabudde kakati gwe bukozese ojjeko Museveni kabeera ku opposition emyaka n'emyaka tubuuza gwe ki ekyakulemesa okujjako Museveni anti Bobi Wine ekimulemesa okujjako Museveni nnyonyi za lutatadde masanyi ga lutatadde bannange mutugjeeko akajjanja bammattongwa yeekolera geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogw'omwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta nnyongera okukulisaayo mwenna abaatindizza eggendo n'abaavudde mu mawanga amalala kojja omugezi yavudde mu ggwanga ddala Raymond Nsolufa Pengepenge yavudde mu ggwanga ddala neebazeeko omuteesiteesi Job Links weebale kuteekateeka bulungi ekyo kyennyini kye wateeseteese oba kye twalabye amaaso gaffe kye gaabadde gasuubira y'ensonga lwaki sigenda kukugulumiza nnyo era sigenda kukwebaza nnyo kubanga kye wateeseteese geega amaaso gange kye baabadde gasuubira okuva mu musajja omukugu nga ggwe omukulembeze yatuuse bulungi yayimbye bulungi talinaako kamogo bwe sikwebaza mbeera mu lyazaamaanya naye bw'oba oyinamu ku ssente mpeereza yako Job Links nja kusanyuka nnyo Patricia Sewungu kwatagana ne Job Links mumpeerezeyo ku ssente tweyanzizza nnyo tweyanzege mwebala okutindiga eggendo mwenna mu bungi ne mugenda ne mulaba His Excellency Bobi Wine ng'atuwaako ku ssanyu wadde nga tuli mu kaseera ak'ennaku kyokka nga si ssanyu lya kutumwenyesa bumwenyesa jjukira nti Firebase yafuuka edutainment si entertainment nga bano abalala mw'ojja okusanyuka tukubegerako ebikuyigiriza tukubegerako ebikusanyusa kaakati ogenda kulaba aba NRM teri kinnyumira batera okukola statement nze ku opposition simanyiiko omusajja yali mutuufu nga Dr. Kizza Besigye era Dr. Kizza Besigye komawo otaasa opposition maniye n'aba ttiimu kye yeesabira Barcelona ku final nga waliwo Spurs bamuwadde option tukuwe Spurs otwale ekikopo oba tukuwe Barcelona osaba ttiimu ki gwoyo gw'owulira asaba omanya ye yali amwanguyira yali amanyi waamukwata nti bw'atafunye kazindaalo kwogerera mu kuziika oba kulaale talina waagenda mumukubira naye Bobi Wine tekimwetaagisa kusooka kugenda kuziika oba kulaale buli wamu akubetenterawo omutwe Dr. Besigye yali omulungi
Yali opposition omulungi era yayugumya government. Naawe n'owulira ng'ogenda oyinza n'okufuluma government kubanga government bw'ebaawo osigaza omulimu nga ggwe Bebekulu. Osigaza ekyokulya. Ate bw'evaawo tokisigaza. Ate osaba agenda ogijjawo oli mugwi wa ddalu. Oli mugwi wa ddalu. Wamma bw'obeera nga ku kyalo. Ekyo ekiwala bavubuka banno kye bavuma ng'obagambye nti nkyagala ne bakivuma. Ky'oba oganziza ddala. Era ky'oba owayira lwa nsonga. Bano balina ensonga lwaki bakikugobako. Balaba ogenda kuba obayiseeko nnyo. Kakati neunyo wa NRM bwavayo n'akola state Dr. Besigye tera okomewo. Ye gwe wali opposition. Bw'atali ku opposition omanyi opposition omutuufu oli mugwi wa ddalu. Bw'atali ku opposition omanyi opposition omutuufu. Bano babeera ku nnyonyi bagenda kuyima Besigye yalimbyewa. Besigye yalimbyewa. Bobi Wine abeera ku nnyonyi abeera mu kuyimba. Gwe sooka weebuza omulimu gwa Bobi Wine naawe okumumanya. Tosobola kyalina kwogera. Kyagulanyi abeera ku nnyonyi abeera mu kuyimba still oyogera Bobi Wine omanye erinnya eryo gye lyava. Omanye ebyafaayo by'erinnya eryo. Ekirala walisoose ne weebuuza. Nga okuyimba bw'eri bizinensi eri Bobi Wine. Dr. Besigye wakati mu struggle. Nga Nankunda Muwanga bamusse. Amafuta ge agattoto awo ensambya gaggala. Tomujjulunga lwe yafa. Amafuta gaggala. Lugonvu bwe yafa. Amafuta gaggala. Serena Nebanda bwe yafa. Amafuta gaggala. Abazzi bafiira mu struggle eno ab'enjawulo. Zo bizinensi zaabwe zaggala. Bwanika bizinensi ey'okuleebeeta gwe yaggalawo olw'okuba tuli mu struggle. Olaba gwe tuli mu struggle naye tosobola kwerekereza nti tuli mu struggle twagala kujjako Museveni ate n'ogenda ewa Museveni n'akuwa ssente kubanga ye bizinensi. Olaba gwe togiggalangawo. Mpuuga data mine yaggalawo. Bizinensi z'ebizimbe za keedi zo ze wazimba oluvannyuma lw'okufuna zino obukadde 10 basibe abaana e Kalangala zaggalawo. Emirimu gyammwe gyo nga tegiggalawo. Lwaki mwagala ffe ejjaffe giggalewo? Kyokka ng'ate ffe ejjaffe tugiyisizaamu obubaka obugumya abantu mu nkyukakyuka obubazzaamu essuubi era tugiweererezaamu n'obubaka eri gavumenti. N'abazungu ne babaawo ne bajja bakola ne Bobi Wine yakubye ekintu alena n'ayogera ku Museveni bw'ati ne bw'ati yaggalewo. Nga ye Dr. Besigye teyaggalawo. Wabula ye Bobi Wine aggalewo ng'amafuta ga Dr. Besigye gasigala goopaleetinga. Bonna ababadde mu opposition abamu balina amasomero, abamu balina zi restaurant, abamu balina zi hotero, abamu balina zi lodge abantu mwe beegadangira tebaggalawo wakati ng'abaana b'abantu bafa. Wabula baagala ye His Excellency Bobi Wine taata w'abaana abangi ne baatazaala yaggalewo. Bo baasigala bakola endowooza yammwe ya kisiru nnyo era ya kiboggwe nnyo era ya kijega nnyo. Ono Bobi Wine gw'okumumanya y'ensonga lwaki naawe osinga kukozesa linnya Bobi Wine. Soke tulondoole gye lyava oyo yeddamula. Basudde yagamba ekyavuwaza Abafirika aba akanika bugaali ssente oluweramu ng'atandika kutuusa bupya asudde eddamula. Ffe tetugenda kusuula ddamula, tugenda kusigala tubakuba ennongo mugenda kiwuliramu. Naye pulezidenti yalabisizza nnyo era ndowooza live eyo yasinze kulabibwa batamuwagira. Faamuwagira ekyo kitwale tumusuubiramu ojja kwesanga nga twabadde tubuukabuukamu naye bano nga n'essimu bw'evuga avuma akubye owaye sagambye ekyo nnindekolera nina bye nkyalaba alinda bamwogereko bamuvumeko.
Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency akyagenda mu maaso n'okola history. Baganda bange, mikwano gyange, omukulembeze w'eggwanga lino omulonde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omwagala w'abangi, essuubi lya bannayuganda, omukulembeze w'abantu agenze mu maaso n'okola history era nga nnyo twongera obajugiza n'obategeeza kati mwami Tebukabulwa asattira afa.